kaseera okutuusaako embeera y'obudde esuubirwa okuvaano mu kitongole ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi nze Sempa Alex Kim. Enkuba ekyatonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'okumakya nga Jinja ewezezza mm 22 n'obutundu bubiri, so nga Kampala mm 3 ate yo Mbarara mm 2. Embeera y'obudde gye tulina mu ggwanga eva ku mpewo empeweevu eziyita mu gabira g'e Congo nga zijja mu ggwanga lyattu. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga wekakubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga, so nga ate yo mu Arua tusuubirayoko ku nkuba. Olweggulo tusuubira enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, so nga enaatonya mu Arua ne Kasese tugisuubira okubaamuko okubwatuka kw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okuwera degrees 3 mu Kitugu mu Kotido, so nga ate yo mu Kampala tulisuubira okuwera degrees 27. Ebunaayira ekibuga nga Mombasa ne London awamu ne Paris tusuubirayoko ku nkuba, so nga ate Dubai tusuubira omusana okwaka nga gwememula era tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 38. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde omwanjuzi nze Sempa Alex Kim.